So, wembanga mukadde mukyatinga abantu amagoba g'omwaka mulamba naye mu myezi mukaaga kiba kikyamu. Kyatinga amagoba tugambye this is interest for a full one. Yeah. So, tusooke tufune interest y'omwezi ogwo. So oyige funa interest y'omwezi gumu wali mugamba nti you just divide by 2. Watya ng'omuntu asabye emyezi eki? You still going to divide by 2? So first get interest for 1 month. So this is 400,000 divided by 12. Yes. Now we have to calculate that. Association yewange ewaffe tuwolera kati tuli ku association tujje sente ku sacco batuwadde akakadde tulina okuzaayo akakadde kano nga tutaddeko $8,000 tulesa akakadde katuuse ku association tukola tutya ewaffe tuwolera ku 2% per month butundu bubiri buli 10 kakati kitegeeza nti bwenze bwe neewola akakadde okuva ku association eyange buli mwezi nteekamu $3,000 ekitegeeza nti mu myezi 6 nga wano saako eya sente zaabwe bwe ziggwerayo nze mba association egiwadde amagoba ga $12,000 kakati association nekwatako $8,000 buli kakadde neza waggulu.
Amanya yenze Mutebiddeewo, omuwandiisi wa boda omwoga sacco Mukono municipality constituency. Tuli basanyufu nnyo olwa microfinance support center otegeka omusomo ogwaleero okwongera otubangula, era tugamba nti singa kino yakikolerawo mu ntandikwa twandibadde twewala ensobi ezize zikolebwa, kuba tufunye okubangulwa mu bintu ebyenjawulo. Tuyize engeri y'okuterekamu ebitabo, tuyize engeri y'okukeepingamu minutes, tuyize percentage oba interest tulina obolera bannaffe. Tukisanze twali tukola ensobi nga bantu baweera ku 8% ng'ate yeewoze ebbanga lya myezi 6 naye bonna babitusomeseza. So tusuubira nti grant ya gavumenti nawe eneebezze ya miliyoni 2 tewajja baawo nsobi yonna, tujasobola kutambuza bulungi ekintu kyaffe kino. Amanya gange nze mukyala Nazuwala Itoni nga nviira mu sacco eyitibwa produce oba ekolanga produce sacco. Ndi musanyufu nnyo olw'omusomo ogwaleero ogubaddeyo, nti tubadde mu nkola eyaffe ey'endowooza ng'eyaffe. Ekyasookera ddala titwafuna ssente ne tulowooza nti zaffe ngaffe abantu, ne tutamanya nti abantu abangi abatuli emabega nabo bandibadde baganyulwa mu puroguramu eno. Naye olwaleero luno tufunye emisomo ne tutegeerera ddala, ate era ne tumanya ensobi yaffe we yali gye tutasuubira kuddamu kukola, n'engeri gye tubadde tusabamu abantu baffe gwandibadde ng'amagoba, tubadde titubasabira mu bbanga gye tubadde tusuubira nti buli we batwala looni oba ssente ezo bazireeteramu amagoba ag'omwaka. Naye tukitegedde nti buli eyewola bw'aba tawezezza myezi 12 aba alina okubeera nga asalirwako kitundu kya 8% emirundi 2. Era neebaza nnyo gavumenti yaffe olw'omusomo gwetuteereddewo nti kigenda kuba kizibu kati okubanga tudda mu nsobi gye twasookamu. Bampita Namukwaya Esther Kimboowa nga nkola n'ekitongole kya Microfinance Support Center. Leero tuli wano mu Mukono municipality nga tutraininga abakulembeze be sacco z'emyooga nga tuli kubongeramu mu bukugu. Tubadde tubasomesa bintu bingi mwe muli financial literacy, leadership and governance, tubasomeseza credit and default management. Misomo gino gigenda kubaawo nnaku 2. Tutandise leero era tugenda kumala nkya. Topics nyingi ze tugenda obbasomesa nga tubongeramu obukugu obw'okwongera okukwataganya sacco zaabwe obulungi. Naye emisomo gyejjumbiddwa abakulembeze actually bonna bazze babaddewo mu bungi era emisomo bagyagadde nnyo. Kujjako kye tusanze mu Mukono municipality sacco zikola bulungi nnyo naye ensavinga nafunafu. Tebasevinze bulungi nnyo era tubadde tubongera obukugu engeri ey'okwongera okumobilizingamu savings n'ekigendererwa lwaki balina okusavinga. Tubadde tubongeramu era tusuubira nti emisomo gino bwe ginaaba giwedde obukugu bagenda kuba na bungi, kubanga twasooka ne tubawa grant ya miliyoni 3. Sacco zaali 18 mu municipality, buli sacco yafuna obukadde 3 okujjako ey'aba elected leaders yafuna obukadde 5 era ne babukwata babukozesa bulungi. Naye nga babadde babanja ng'okubanja si kulungi nga tebamanyi engeri ki yakubanjamu, tebamanyi engeri ki yakuwolamu. So obukugu obwo bwe tuzze okukola ki okubawa. Tugenda okubongera cycle ey'okubiri eya 20 million grant eriwo currently eri mu process ng'obukugu ate bweyongedde nnyo. Yensonga lwaki tuleese emisomo gino tugenda okubongera zino 20 million ate nga
bakugu nnyo mu kukwataganya ensonga z'okwola n'okuseevinga. Mulimu lidde ddala ezo eziweddemu amaanyi. Okugwamu amaanyi kitegeeza bano abakulembeze obukugu tebabulina bulungi kuzzaamu bano bantu maanyi nabo kubasomesa. Kati tusomesezza bano abakulembeze baddeyo nabo bakunge bammemba mu associations ne bammemba abala basobole obbongera babangula nga bwe tubabangudde babazzeemu amaanyi basituke buto. So ekiyinza okunafuya saccos ne ziba nga zinafuye bantu kubeera nga basevinga sente zaabwe ate ne batabawola. Ekireetera okubeera nga tebabawola ti singa sente baziwola ne ziremera eyo mu bantu bajja kuba tebalina sente ziddamu kuwola bantu ate nga basevinze essaawa abantu baggwamu amaanyi. So kati oba olaba tubawadde obukodyo obw'okubanja. Tulina enteekateeka ffe nga microfinance support center tugenda kutegeka emisomo gy'abapoliticians. Bapoliticians bayinza okuba tebalina bwina amala kweno programu y'emyooga naye tulina enteekateeka nti nabo tugenda bayita tubakunge tubasomese programu eno. Programu eno yaleetebwa gavumenti ate gavumenti y'abantu bonna bannayuganda. Programu teyawulamu parties, si ya NRM, si ya NUP, si ya ki. Programu ya bannayuganda bonna era olina okugasa bonna. So kakati oli eyafuna information obubi n'agamba ebyo byaba NRM eyo ndowooza gye tudiringa naye era gye tuva okusomesa. Eyo ebeera ndowooza misconception y'abantu gye balina naye nga programu ya bannayuganda bonna kulwanyisa bwavu.